Okusalawo musango gwabo omugagga w'omu Kampala Hamisi Kigundu ng'awakanya ekya banka ya Diamond Trust okozesa olukujjukujju ne bobumbi 12 ku akawunti ze gusaliddwa olwaleero akulira kkooti y'ebyobusuubuzi omulamuzi Henry Adonyo ng'onaalagidde banka eno eddizeehamu ensimbi ze kw'ossa n'ebyobugagga byonna bye yali yateekako envumbo. Tusaganyiza naffe nti difensi ya banka eri oba yali mu bumenyi bw'amateeka n'olwekyo tewali nsonga lwaki ssente ze twasaba tebazituwa, tewali nsonga lwaki ate tudda mu kooti okuwoza kubanga tewali difensi ky'oba osabye kooti kyekuwa. Bannamateeka ba Hama bamu Women Company Advocates nga bakulembeddwa mu Fred Mwe basimye omulamuzi Olwennamulaye ne bategeeza nti eno yabyafaayo enaajulirwangako bannayuganda bonna abanaaba banyagiddwa ensimbi zaabwe mu nkola bwe ziti. Wabyafaayo olw'ensonga nti kirabika banka zibadde zijjanga zikola mu ngeri y'okumenya amateeka, mu ngeri y'okunyigiriza bizinesi z'abantu ba wano. Enkola ebadde enkyamu. Tusuubira nti kino kijja kuba kyakulabirako indasitule yaffe eya banking etereere. Teri agaana banka okuva bweru kujja kukola bizinesi, wabula kyetugamba nti bw'oba ozze wano oteeka okugenda mu Bank of Uganda osasule emisolo ogondere amateeka ga wano oluvannyuma okole bizinesi. So n'olwekyo tuli basanyufu nnyo era kuno obuwanguzi si bwa Hamu yekka ne buwanguzi bwa bannayuganda bonna abali mu bizinesi. Ye omugagga Hamisi Kigundu abadde omusanyufu ennyo ategeeza nti banka zonna ezibadde zinyaga bannayuganda obudde bwe buzikeeredde nti era obuwanguzi si bubwe wabula bwa bannabizinensi bonna mu ggwanga lyattu Uganda. Bannayuganda bannange mwenna banka bano abagwira bamaze ebbanga nga batubba. Naye kino kye tukoze leero guno musango si gwa Hamu, guno musango gwammwe mwenna nga bannayuganda. Weeba mpologomanga emaze ebbanga ng'eri abantu ku kyalo. Hamu Enterprises agimese era agise mwenna mbasangu gye mukikwateko mukakase oba ekoze eki oba efudde. Ono era akinongaanyiza nti ezimu ku ssente ezimudiziddwa zakozesebwa okuza zi bizinesi z'abannayuganda abatandika kw'ossa n'okutema evvuunike ku ntandika ya banka eyiye enaabeera ey'amazima eri bannayuganda. Gambye zikomyewo ate zituyambe nga bannayuganda okukulaakulana. Era nabagamba ngenda kuggulawo banka bannayuganda okulaba nga bannayuganda tebafutuyuka. Nabagamba nti nasaba political reforms mu banking industry. Abantu bano ekisookera ddala bajja ne badominating banking industry by almost 95%. Abantu bawe emirimu gyonna egya top management bonna bagwira. Ne bajja ne baga kati gwe munnayuganda owa wansi onayogera kine MD nga tamanyi wadde okwogera olulimi lw'okola ki lw'oyogera oba lw'otegeera. Ky'oba olaba n'endagaano ze bakola abasinga tetumanyi kusoma ne babeera nga batusibidde ebweru. Hamu okuwaba omusango guno agamba nti yeekubamu ttooki mu ntambuza y'ebyobugagga bye n'akizuula nti Diamond Trust Bank yali yajja bilioni 3.4 ez'ensimbi za wano kw'ossa ne miliyoni $23 ez'ensimbi za Amerika okuva ku akawunta ze mu bubba. Stephen Mayombwe Mugano Noel Chronicle TV wano mu Kampala.